Ettaka lino kuliko abatuuze abakolerako emirimu egy'enjawulo omuli n'okulunda. Tukitegedde nti okugugulana ku ttaka lino kututte ebbanga eriwera ekitadde abatuuze mu mbeera enzibu era kwe kwekubira enduulu eri abakwatibwako ensonga eno babasalira amagezi. Olunaku lw'eggulo minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja, Fiona Balungi okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga ne RDC w'e Ssembabule Jane Francis Kagayi baabitaddemu engatto paka ku kyalo Kitayiira mu ggombolola y'emitima okulaba ogubadde. Abatuuze babalombojjedde ennaku gye balimu era nga balumiriza omusajja omu gwe tutegedde nga ye Benoni Bulola okubakooza akagiri. Nsaba gavumenti enzize ku ttaka lyange esazeemu ekyapa kino ekicupuli kye barangirira nti kifu bakisazeemu. Anantawanya ye Benoni Bulola era mu NRM Greater Rugusuru. Bansanga ku ttaka amaka gange awaka ne bampita, abaana ne bampita ne nfuluma, abantu ne batandika okunkuba emiggo. Ng'emiggo bankuba emiggo baŋŋamba nti ndi mubbi wa ttaka ekitali kituufu. Minisita Sam Mayanja ategeezezza nti agenda kulagira ab'ekitongole ky'ebyettaka ki Uganda Land Board okusazaamu ebyapa byonna ebyaweebwa abantu ku ttaka lino kubanga byabaweebwa mu bukyamu. Ebyapa ebyo byonna birina kusazibwamu era ngenda kulagira Commissioner Land Registration abisazeemu. Waliwo ebyapa ebirala ebikoleddwa ku ttaka lya gavumenti lye yalekawo okusimbamu vale daamu z'abantu, okusimbako projects ng'amasomero, amalwaliro n'ebirala. Bano badduse etteeka libagamba nti toyinza kuwa ttaka liriko person authority, lino liriko gavumenti authority. Akulira ebyettaka e Ssembabule Emmanuel Kananula ategeezezza nti baakola okunoonyereza ne bakizuula nti abafamire ya William Lugobe baakozesa olukujjukujju ne bafuna ekyapa nga tebayise mu Ssembabule Land Board ekintu ekikyamu. Bakifuna mu lukujjukujju tikyayita mu mikono emituufu kubanga bakola application wa Senior Land Management Officer Masaka ate balina okukola application okuva Ssembabule District Land Board. Ye RDC w'e Ssembabule Jane Francis Kagayi asabye minisita Mayanja okubateerawo enkola y'okusasula bannannyini ttaka e Ssembabule olwo nno kikendeeze ku bantu abagubwa ku ttaka. Nensabaawo nalebo minisita enkola eya Land Fund mu Ssembabule nze wembereddewo sigirabye, nsaba naye ejje abantu baffe basobole okubeera compensated abamu. Benoni Bulola alumirizibwa okugobaganya abantu ku ttaka tumufunye ku lukomo lw'essimu n'asamba jje ebimwogerwako. Naligula mutuufu, naligula ku muntu omutuufu era nze ndibeerako ye talibeerako abeera ali eyo kireeresa atambula butambuzi. Kaakati ate neewuunyiza okugamba nti bantu bangi mpozi mwamulabyemu bangi oba waliwo abangi abannabyabufuzi be yaleese mbu basaakanye naye njagala bwe mukiba kisoboka nga mwagala kkakaza muggyeyo ku ttaka.